Alipooti ya Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka 2022-2023 eraga nti abakulu mu minisitule y'eby'ettaka wamu n'ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekya Uganda National Roads Authority batulidde ebyapa by'abantu bingi ng'ebyapa bino ebisinga bimazeeyo emyaka 10 nga bannyini byo babiwaayo okubyetegereza basobole okuyirirwa mu ttaka lyabwe gavumenti mwe yayisa enguudo ez'enjawulo okuli olwa Kampala Entebbe Express Highway, Kampala Jinja Express wamu n'endala. Abakulu mu bitongole bino abakulembeddwa Minisita Judith Nabakooba leero balabiseeko mu maaso g'ababaka abatuula akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa kulondoola ebitongole bya gavumenti aka Kosase wabula batuuyanye bwe zikala ababaka babadde babasubya akajujojo w'ebibuuzo ku nsonga lwaki bakandaaliriza ebyapa by'abantu nga n'abamu bafudde tebabifunye. Madam Edie, may we now know why 2,260 titles have remained within UNRA for years? Which process takes years. Honorable Chair. Honorable Chair. First wait. Madam Minister, first wait. Yes. We have a schedule here of these titles, at what stage they are at. Okay. I will invite Julie to make that presentation. Bano mu kwanukula bakkiriza nti kituufu waliwo obunafu mu njogerezeganya ne bannannyini byapa nga bamu mu kuwaayo ebyapa tebaateekako bibakwatako bimala okusobola okubalondoola obulungi. Those pending registration, I hope that if you give us time, we shall streamline and we will come back with a better report because now all the ministers are alert. Minister Nabakooba agamba nti bonga aba ministry si be babadde bavunaanyizibwa ku byapa bino ng'abayunira be babadde babibaleetera kyokka asuubiza nti bakola ekisoboka okugonjoola ensonga zino. Ekikulu nti buli kyapa ekibadde kijja nga kiva mu MDA oba mu UNRA okujja mu ministry waliwo ekitabo ba principal assistant secretaries bawandiika ebyapa ebyo ne babirecordinga kubanga biba bivudde bweru era ng'ebyapa ebirala byonna. Y'omumyuka we Dr. Sam Mayanja agamba nti abantu abateeka ebyapa tebaawaayo byakwatako bimala okula ennamba z'essimu n'ebirala nga kino kikandaaliriza emirimu gyabwe. Ye nnankulu w'ekitongole kya UNRA Allen Kajina agamba nti alina ebyapa by'abantu ebisukka mu 2,000 ng'ekikyabasibye wakyaliyo ebibulayo bannyini byo balina okubawa ng'ennangamuntu n'ebirala ate nga balina okusooka okulondoola ennyo abantu bano basobole okufuna ebibakwatako ebituufu. Naleeta ekyapa nga byonna tebiriiwo mulimu ebimisinga ne tumugamba ddayo okompletinga rekodi yo. Waliwo abajja mangu ne tukola subdivision ne tumuwa ekyapa kye. Waliwo abazaawo, waliwo abalina okugenda mu nera bafune identity card oba owa LC aluddewo okusayininga. Ono ayogedde n'ensonga lwaki oluguudo lwa Kampala Jinja Express Highway lukyakandaaliridde n'ategeeza nti ensonga eri ku ssente entono zibaaweebwa okuliyirira abantu abali ku ttaka abagenda okuyita oluguudo luno. Ekye Kampala Jinja Expressway processes zitambula. Omanyi abantu batugamba nti muludde kubanga luno oluguudo terulinga zino eza bulijjo ze tuyita conventional road ze tukola. And that was a very important stage nga ba bidders bagala that assurance bajja kufuna mu sente. So that letter of support was cleared by Attorney General na clearing ne partial risk guarantee. Tulinda kati clearance from the Ministry of Finance but government kati you can proceed. Amyuka Ssentebe ow'akakiiko ka Kosase Honorable Alan Mayanja Ssebunya nga yakubiriza otula lwa leero ayogedde ku bibadde mu nsisinkano eno. So ng'ababaka tujja kuvaayo ne report okutunuulira n'okugoyinga deep era tuvaayo ne recommendations ki ekirina okukolebwa kubanga fakiti omuntu omala okumuggyako ekyapa kye bw'ogamba nti kuliko missing information nga gwe UNRA nga gwe Ministry ya Lands otwala obuvunaanyizibwa obuntu ono okumubuulira so bakkiriza nti ekituufu waliwo obunafu mu communication. Akakiiko kano kakwongera okutunuulira ensonga eno ku Lwokutaano lwa wiiki eno. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.